Inside Story Uganda. Real source of political updates. Akiriza Honorable Munyagwaso kwa kulamuseko tuberenga tutandika buterevu Honorable. Yes, abatuliza n'abatulaba mbalamusiza. Katonda yebale kwa kuuma kungu Katonda yebale kukuuma. Allahumma amen. Well, Joe, I know you equally get emotional when you talk to Dr. Kizza Besigye. Kyaddaaki ka pressure kabadde kangi nnyo okuva mu bantu abali bweru gwanga wano munda mu gwanga. The other day opposition political party leaders and organizations ne bava ne baga nti government tujuwadde salisali yanaku yasawa 48 okubeera nga Dr. Kizza Besigye either yimbuddwa oba atwaliddwa mu civilian courts. Kyaddaaki jjo Minister Norbert Mao yatukakasizza that olwaleero Dr. Besigye ajja mu kooti ezaba civilian mu high court, and indeed it's happening ngabolaba ku screen yawo gwe atuwuliriza Dr. Besigye aleeteddwa. But Joe Mwami Museveni yavudde n'ekiwandiiko ky'ebbaluwa n'abasekerera mwe bamunyagwa abaganda Dr. Besigye ayimbulwe nagamba ayimbulwa atya. The right question should be lwaki Dr. Kizza Besigye yakwatibwa. Abatulaba n'abatuwuliriza njagala nsooke ntwala omukisa guno okwebaza balooya ba Dr. Kizza Besigye okuli Ssaalongo Erias Lukwago, okuli Sewankambo, okuli ndabyewo team y'abalooyers okubeebaza okuddukira mu kooti enkulu okulaba nga basaba ekiwandiiko kye twandiise a writ of habeas corpus and sub judicaendum. It's a writ of habeas corpus and sub judicaendum. Ntireeta omubiri a writ oba order ya kooti muba musaba kooti eyise ekiragiro a writ ekigamba nti muleeta omubiri gwa Dr. Besigye wano oba mulamu oba mufu. Amakulu omuntu oyo abeera held illegally aba ina wali nga bamuyina ab'obuyinza ne nga bamuyina mu ngeri emenya amateeka. So muteekayo okusaba okwo. It's a judicial review application nga musaba for a writ of habeas corpus. I'm sorry, it's not a judicial review application, it's a standalone, it's a writ of habeas corpus. So basaba kooti erete bade basaba kooti erete ugundi government okuleeta omubiri gwa Dr. Besigye mu kooti oba mufu oba mulamu. Naye waba mufu togamba nti yafudde. You bring the body sub judicaendum, that you hold the body of that person you are holding onto his body. Bring the body of him, of the person, olete omubiri ogwo mu kooti ode kyetegeeza. Ebeera against the Attorney General lwakuba mbadde ndaba wano optics nga ndaba ebifaananyi ebiri mu kooti. Ndabye omulamuzi azza akadde katono ate oba nafunawo kyetwandiisa short adjournment. Ndabye Dr. Besigye Haji Obed babafulumya simanyi kigenda mu maaso. But ndi skeptical kweyo move. Sisuubira tukyayiza okufuna obwenkanya mu kooti bona obuyinza okuyimbula Dr. Besigye. So toyina ssuubi. Yes, ebbaluwa ya President Museveni yafulumya eggulo yabadde tekoma bukomi kulinyira ddembe kuyisa Lugaayi mu kooti wabula yadegenda mu maaso yalinyirira eddembe lya Besigye ery'okuwulirwa neeyisa Lugaayi mu kooti teyakomyawo nekankanga n'abalamuzi. Etya Honorable. Ensonga eziri mu kooti gwe President okuvaayo n'owandika n'ogamba singa mmanyi bye yakola temuddamu nakugamba lwaki tateebwa. Singa mmanyi kati omulamuzi abaga Besigye ateebwe muli mu promoting insecurity kati omulamuzi asobola okutawa omuntu bw'atyo omaze omutiisatiisa. Mwali badde mu demanding of speed trial. Not that. Oweekitiibwa President yadde ayogera mu paragraph esooka n'agamba Besigye akwatiddwa on the alleged. Ekigambo yakozesa ekigambo alleged. Okuteeberezebwa. Exactly. Ekyo President kyeyayogeddeko yabadde mu buwuufu bwe bumu n'etteeka oba nono y'amateeka gaffe yasemateeka waffe gye tuyita the presumption of innocence. Dati omuntu yenna akwatiddwa taabe na musango ajja kusigala nga talina musango paka nga gumuse mu V. So Oweekitiibwa President ensonga lwaki tugamba nti Dr. Besigye ateebwe those are mere allegations, Your Excellency, nga bwakitadde.
toina na bukakafu nti yabikiza nawe toina na ataina bukakafu president ataina na buyinza obukugamba nti president yaze misange Dr. Besigye yaze misange ejo njagala oshitiwa president mutunuzeke South Africa mu biseera bya apartheid Mandela bamukwata yali mukomera nga abazungu tebamwagala Mandela nalwalira tuberculosis mu kadukulu mwe yali bwe yalwalira tuberculosis mu kadukulu mwe yali asese akolola musayi abazungu ne basoka bamusinikinga out bali batya ina cancer ne bamulete Cape Town mu dwaliro Cape Town dwaliro ya abazungu bokka ye muduga vasoko kujanjabirwamu namalawe wiki mukaga balabe embeera teterera nnyo ne batesa ne government ya Germany ne bamufulumya mu South Africa mu kyama ne bamutwala Germany ne bamujanja Mandela n'aterera ne bamuze South Africa. That's why I always tell you these African leaders are worse than the colonialists. Abinyo n'okusinga bali bacherupa batufuganga magulumeru. If a magulumeru could do that to Mandela omudugavu gwe your excellency chechi kugano kwata Dr. Besigye you reserve a unit at Mulago Ward B nga yalikuwa doctors of his choice na because of his choice na muteka wa prison yewe chechi gana. If you can deny a fellow your former doctor guerrilla war strugglist, your former doctor no denying a right to life. Chapter 4 ya fe inamu chishita right to life. Edembe liyo bulamu omuntu okubeera n'eddembe okubeera omulamu. You seem to suggest, Honorable, that this is not about the rule of law. It is not. You see, oweshitiibwa president ndaba ne mama Winnie byanyima wuya ali mu koti ndaba oweshitiibwa Kyagulanyi. Yes, yeah, I love that solidarity. I like it. Mwami Katana ne wali. Ne Katana bana nabi no omukyale yali mubaka wa parliament weserere munna. Yes, aba anti. Bana embebaza, tubana tubebaza honorable Bobi Wine, honorable Ali Salaso, honorable bana tubebaza that solidarity. Yeah, yes. but again, court is to hear today to get a hearing. Yeah, it seems they have the short adjournment. Again, akulia that gunde that application for habeas corpus. Habeas corpus. Habeas corpus is an order ya high court, Gabo High Court yoka to bring the body of the subject. Katebeji ulida kochi reading aze. Anti, kakati umubamuleta mu court yebe muise. Neba nabamulalide bawe ensonga nabo. Naga tumukuterwa nsonga eno neno. Kati court nebaga lwashite mwamuisa mateka gano ne gano. Atuliriza ali emotion honorable yes. Dr. Besigye ne yamulaba wiki yode kulokutano nga ali frail. Yes, even now. Yasu ye later at the end of today asubire options chi Dr. Besigye kusibu kuwewa kakaluka koti oba what should this person expect? What are the options? By the kilo kumutirawo. Dr. Besigye koti ne mwerawo odambo aba omuyimbula ali like okufiirawo wenala yebalo ya president Tony Muyabadde nkubulira ojukira ba black members ojukira black members nera gwali musango gwa Besigye oyo PRA suspect ne gwali mune muganda we Kifefe gwali gwa high court lwaba wa bail the black members of the urban squad hit unit abaja mu t-shirt bo black ne bawamba court ne bakubaba court Dr. Wesi simanyi katonda tusase nenze ndogoza otayinza kuvaawo singa kote be muyembu sisobera kuna Tony General President akozesa mu baluwa yabadde sinungi nenga okitibwa president yandibadde court tazagala ko nga zimusalide mu bwenkaja you see president court ebeera nungi ngesaze byayagala muninga mu emikutu gy'amawulire oyinayo TV gyokola ka NBS waliwo mwagenda wa president n'abavuma nti mukolera mwina bimukolera bamanyi mujja kundaba ye kati yayagala mawulire gakolera ye ga reportinga ku ye court zisala bibye bwe zisala ebitali bibye wekitibwa president yo si court because he alluded to the decision by the Supreme Court yajogedde yagikonyeko nabadde njagala akone agene masalambule what is the effect of that decision Attorney General yamugamba ki Ensala Supreme Court, what is its effect? It nullified all proceedings, Your Excellency. That is again a matter of court yamaje.
Your Excellency, once proceedings are nullified, kitegeeza ne remand warrant ebeera nullified omuntu ebeemusikumidde mukomera. So Oweekitiibwa President Avimbino, you see he's setting a bad precedent. President Museveni agenda kuva mu buyinza very soon. The family bajja tuga nti balina buyinza buno. It is a bad precedent that a Ugandan can be thrown into prison nabanga terina na lawyer n'omwayinza mujjayo. It happened to General Kayihura. General Kayihura was tough on us. I one time met him at Parliament. Nemugagwe General Kayihura, you would be a good military officer, police IGP. Now you arrogate yourself the roles of the NRM Secretary General. Na mugambo General Kayihura. Nemugamba, you today you act as the IGP of the Uganda Police. Tomorrow you arrogate yourself all the roles of the Secretary General of the NRM. Nemugamba oli partisan oli wa NRM Kayihura. Weyingiza bintu byaffe ebyobufuzi ebitakwatako. General Kayihura oyo. General Kayihura nga obo ino kwekalakasa making sure they trump a charge against you. Bakugula kisa. Kapatika kisango. Nze kumulembe kwa General Kayihura banzigula ko abuse of office safety. Buli musango mbi bagunzigula ko guswaza nenanze bogenda kugugu. Buli musango kumbingu ina. Nenga amanyiti muteko bakwekalakasa mutekarale teyajikiriza kati nga bakugula ko musango onakulwalale bakera wone baka koti emwetaaga. General Kayihura bamusibire match in the 4 months. In total contravention of the constitution. Ngaterina muyamba. His Excellency the President is setting a very bad precedent. Let him, as he contemplated on the fact that, on a reality that power can slip out of his hands anytime. Kisabukejo. Alaba. Takiza besijali mu High Court. Chigani tumulamuzi. Okusala ku brief jetufuna nti agambya sokadizibwe yoko. We are yet to fully confirm that, but tujja kuberanga semanya honorable Munyagwa, what are you gathering gofuna chi yosinzira, because I know you're following up very keenly. Ngawe nakugambye omanyi abantu kye batawonfe tulude mu bintu bya kulwana ne okwakanya President Museveni tetulwana naye ekyo bwachuli ayinza okubayinza okunumba wano fete tuwana naye tumuwakanye enkola ze, and indeed we are doing it ate tujja kubivaako. Nze mkitegeddeawo omusango ogutulina kituyita elements z'omusango na in law tulina kituyita elements. Bw'obona okola application nge walo grounds oba conditions z'olina okutuukiriza ziri mu tteeka okufuna such an order y'okuyimbula omuntu bw'atyo. Bakitunuddemu nkusose ne kugamba wano nti bamuyimbula tasobola kuvaawo awo. Okyogedde wano. Yes. Kandooza ne balaba kati no kooti erina omuyimbula kubiri ku record oba eyagala oba teyagala. Yes. Legally it is prima facie that he's being held illegally. So kati ngomulamuzi asoose nanga soko oveewo. Esimu evuga bagamba ono agenda muyimbula kwa tumukubiraawo nga tumuteeka mu drone emutwale mutwale eruzira nga tebanamuyimbula. Atuuka omuyimbula nga ffe tumuyina eri ate tugana omuntu tumujeruzira tumuteeke mu safe house. Chena kugambye simu yevuza omulamuzi nawe ono mujja wana agenda omusibe. Ojoti omusibe. Ojoti not omusibe kati. He's an applicant. Not even he's an applicant versus the Attorney General. Omusango gwe guwulirwa. N'omujjawo ng'omusango gwe guwulirwa. Omanyi otyo balina some preliminary prayers ayagala okukola eri kooti. N'omujjawo ng'omusango guwulirwa. Noga mufulumye muzeruzira kale gugende mu maaso. Omusango gende mu maaso. Tokiraba nti applicant n'omujja mu kooti. Is he an applicant or an accused? He's an applicant. He's His application of habeas corpus eri Besigye Haji Obed Lutale versus the Attorney General ne Uganda Prison Services. Ate gy'omuziza eri gy'amugambye nti aliyo mu bumenyi bw'amateeka gy'amugambye nti bamulete kooti owulire ensonga ze ate gy'olagidde bamuddiza muze ate nga tonasala na musango. Habeas corpus kuba musango. Yes, musango. It's a petition. Oba it's kwemulugunya kale kwemulugunya. Nti omuntu wange talabikako government emuyina mu ngeri emenya amateeka ebigambo ebiwuli ebyembwe because those are the elements. Omuntu yabulawo talabikako kiteeberezebwa government yemuyina mu ngeri emenya amateeka. Nsaba kooti eno
eragira alabikeko ate muyimbule yeyo gye bayita order of habeas corpus. So because ndaba ate bannamateeka bo bagenda mu maaso mwami Elias anti nkugambye ojja kulaba oyagenda gigrantinga order neyo Besigye oyo Samura mwono yaje Samura so compare onete kalimota ako ode genda kubeera granted ojja kulaba Besigye nga talabise for just a minute ko wakakati olaba bwoganti munamateeka agenda mu maaso ngo nanyini musango taliibo. Does it make any sense? Because ndaba Elias Lukwago yagenda maaso n'okuwozesa naye nga kubanga midway the petitioner oba the applicant nga bw'onomuyita Dr. Besigye midway can withdraw instructions from his lawyers wakati nagamba abalawyer kati batuule mbagobye kaneewoleze. He has that right. Now you are infringing his right for fair hearing by getting him out of court. NRM ekkirize goberera amateeka ate fe bazze baagala nnyo okutula ebolinga ng'abamenyi b'amateeka but we are not. Yes. Because midway he has a right, constitution emwa right mwedembe. Yes, he can withdraw instructions from baloya abali abalukwago naga njako kwewoleza sigwe gusose nga Besigye akikola. Nayenze nakubwira ekiri amabega tebagala mukiza kuvaawo awo wakati musango ati genda gwe soko gende we talk up gwe vawan so kakati gwe bosala be baba muineeri etwaba una kavuyo bakuba bukubi nga bazitwala gye baagala. You see, you can't do that. Okay. You can't do that to a senior leader in this country. You can't do that in the country where you have always purported your government mwaleta chitwita rule of law and constitutionalism. You can't do that. You can't just do that. Ndabawo baloya balade bazze walo counsel Ernest Kalibala is a senior don at Makerere University Law School. Ndabawo Elias Lukwago. Ndabawo it's a real team of formidable lawyers in town. Counsel Ernest Kalibala is the most astute lawyer here in the laws of evidence. Counsel Ernest Kalibala yogolaba. Okay. Kakati bonna baloya balungi naye kati babagambye nti ono aveewo ate petition applicant. Tekiriyo. Applicant waba atuusawo nga kooti emutunuddewo tolina buyinza mujjawo no withdrawing. Tosobola. You don't do that. Ekyo kikolebwa order gundi petition habeas corpus okuwulirwa try egena esobola gena maaso nga applicant taliyo nga afudde. By the time the Attorney General enters appearance najjaawo basubira n'omulambo w'oguleesa okesi ebaawo. Okay. Omulamuzi n'agubikkulako n'akola ki n'akale mutwala omulambo gomu omutwale for postmortem. So ekyo ekikoleddwa okuwithdrawinga Dr. Besigye kwagala kukola violence nga tali awo physically. They don't want to physically beat him up, which they can even do. Omulamuzi singa alemeddeko badde bajja mukubaba kube n'oyo omulamuzi babafulumye. Do you have a sense do you appreciate a sense of this case turning into being political? Is it a political It case? Is politics. It is not turning into. It has been politics, right from the inception of his arrests and whatever. What motivated them to arrest him from Kenya? To arrest? Was he arrested? Kidnap. What motivated them to kidnap him from Kenya, well knowing that he was supposed to return to Uganda? But President Museveni takiririza mu politics yono wa demokrasia. President Museveni yakiririza mu violence. Nakugamba yava ku university nagenda mbuyekera. Nebo yamala degree te ya graduating. He never attended this graduation. Yeah, to graduation egero tukangali mbuyekere Mozambique nga tata witamanyi. So omuntu bwatyo nga tutene mutowe ye kuva buto yalowooza nti buyinza butwala na violence. Kati ye yagala atimbe ate ye aba kwagala gi wetimbe ekifaananyi kya violence for him to have to get oba mwade justification to crush you. Kati President Museveni has always wanted to revenge against Dr. Besigye. Okay. So in mwekyo nga yagala asokala against nti Besigye is violent ayaga kutta bantu.
ayakutabangula nsi. Okay, katunyo ono munyakiriza abantu batwaliko mu court just a minute. No worries. Aliko so that is the law. Aliko radio photo agala kutwalako mu court tulaba kati munamateeka Elias Lukwago nga agezaako kunnyonnyola omulamuzi n'ebigera maaso kati twagala tukutwaleyo katono aside mu ndaba Dr. Kizza Besigye ndaba nga Roni mutwala Babula Kyagulanyi Tungo versus the Attorney General and the Chief of the Defense Forces. On page 14, my lord, a copy of which is going to be supplied to court. Section page 14, this honorable court had the occasion to succinctly explain the essence of the writ of habeas corpus in the following terms. The purpose for a writ of habeas corpus ad sub judiendum is to review the legality of the applicant's arrest, imprisonment, and detention, and challenge the authority of the prisoner or jail warden to continue holding the applicant. The application is used when a person is held without charges or is denied due process. Yes. My lord, that is for the Attorney General and the Commissioner of Prisons to explain by way of evidence. So for you, you have no idea. My lord, I will explain. My lord, initially there were charges that had been preferred against them as explained in the affidavit of Winnie Byanyima and Proscovia Konihira. My lord, that is well explained. If I may go there, my lord, to read the relevant paragraphs. The explanation is that, my lord, the defunct General Court Martial had preferred charges against them, and on the 31st day of January, my lord, this year 2025, the Supreme Court unequivocally pronounced itself on the constitutionality of the proceedings before the General Court Martial. Okay, aliko Radio 4 agigamu kumalaboza agava mu High Court Dr. Kizza Besigye jaleteddwa naye tulabya nga jibwawo ate mu motoka nga batwalibwa godayogera ye munamateeka we omukuba namateeka be Alhaji Elias Lukwago nganyonnyola omulamuzi biki ebyaliwo Dr. Besigye okutuuka mu mbeera eno. Ono bumunyago chicho yogera ku kyawakawulira sofa nga bwe nakulaza olabye footage awo nga drone etwala Dr. Besigye muzayo ruzira mu kumi obw'ekitalo grounds owudde Lord Mayor wazijeyo omuntu okwatibwa nga wali tatesi watekeddwa okuba akwatibwa mu ngeri eyo nanga twali court order bakiragiro kya court kimukwasa nga abalina mukwata mundu oba balina obuyinza bye bamukutte. You see, court teyina buyinza ku ma order eyo. Ne bali NRM oba nabamukwata mundu bawano balabye nga tebajja mukiza kuva kubanga Besigye yali tayinza kuvaawo. Wakyogedde wano nkugaye bajja mutira Aaron Kizza mulaba Aaron Kizza bwayingidde tajja kuvaawo ne batandika okuyimba never tajja kuvaawo kubanga kati again lwaki Dr. Kizza Besigye alabiseko nga atudde wansi tayimiridde nga buli abadde talina maanyi. And the same applies to Aaron Kizza. Aaron Kizza bagala mujjako mpingo nenga yagenda naye mutulugunye, so I don't think simanyi health status ye nena yoyo tajja kuvaawo. Tajja kuvaawo. I'm telling you this. Ojja kiraba nama. He also looks a little frail. Yeah, a little frail. Tajja kuvaawo. I'm telling you. Tayinza kuvaawo. Dagenda kuvaawo. So that's it. In the neighbor president Tony Muyabadde nachina entegerera nti president ali determined obutata Dr. Besigye. So but going forward banamateeka kabakole ekyawe ekyo nakibere ku record
but I don't think because never nafuna order ne bagitwale ruzira bajja musumula benga afuluma gate bam grabbing bamukube bamuteke mu van egende ampuliriza program yali jakuba yanja ulumu ko tugenda throughout the show tujja kuba yeah sure bina bigenda maso mukoti mwami lukwa kumulava zemu natokera ngayo submission yes katude katuno mukoti tulabe chichi cha gamba katuno nyoka nsukenje wensimbi zindachike muyoka then is jet today My lord, okay huyo katude it is hereby ordered that the declaration of the Constitutional Court that section 119 subsection 1G now section 117 of the UPDF Act, which provides that any person not otherwise subject to military law who aids or abets a person subject to military law in the commission of a service offense is unconstitutional, so that order is hereby set aside. Now, in 2. In one line, what is that paragraph stating for our meeting? My lord, initially the Constitutional Court had held that section 119, which is now 117, that had provided for a situation where civilians would be subject to military law if they abetted the commission of an offense by a serving officer, that was a valid law. They had not nullified those provisions. Now, that order of the Constitutional Court was set aside by the Supreme Court, meaning that section 117 has now been nullified by the Constitutional Court. All charges or ongoing criminal trials or pending trials before the courts martial involving civilians must immediately cease and be transferred to the ordinary courts of law with the competent jurisdiction. 3. Now, before you go to 3, Yes. one line